tusabe nnyo Allah atukingiriza tatutwasa ne bannaffe tulina bangi bannaffe basharinga ebintu bino oba oliawo omusiraamu yatuuka n'okugamba nze munnaye nsharinga ebintu bino oba oliawo Allah agufuula ogumu ku mirimu gye ndibanko emirimu gyange tifere tulina mirimu gy'amaanyi tetumanyi tetwasoma busiraamu naye mbisharinga Allah subhanahu wa ta'ala nteeremu baraka wira ensonga eyo muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala bantu bangi basharinga ebintu bino eby'obusiraamu nga baagala Allah subhanahu wa ta'ala akoleki kuggwe gwaweerezza gwe ofuuke ensonga sharinga video bano tubalina bannaffe bano abasharinga video oba 1 minute series Seka Ashrafu, Seka Muhammad, Twina Seka Talha, Seka Sendagire, Seka Bashir Ntale, Twina ba Thuraya Islamic Media, Twina ba Seka bangi Uganda basi ndige emisomo ejo. Waliwo Salam Media gye bakozeewo muddu wa Allah tugenda kwekwasa ki. Seka Uzaima bana ne Seka Ali Katupe bakoze nabo page nayo ya kusomesa abantu busiraamu babutaddeko muddu wa Allah tugenda kwekwasa kinga comedy tugenda kusanga ku comedy nga kuliko 1000k likes 1000k views nga ku busiraamu omusiraamu ataddeyo Hajat Aisha Kirumira ataddeyo nga kuliko 48 views tugenda kukuganyulwamu ki abamu views kantu ka seconds 5 n'alabaka seconds 3 nagamba butubamanyi najjawo muddu wa Allah tugenda kwekwasa ki mmaso ga Allah tugenda kwekwasa ki mmaso ga Allah Allah tulaba bino ebyengera Allah bituwa tubikozesenga wabyagala tubikozese nefe wetuneeswirayo ogwa nagamba buli omwadde ku bibi buli omwakola bibi ndai Allah agenda kutubuuza kyetulina kyetugenda kwekwasa era muddu wa Allah mbasabira nga nange sejjeemu Allah subhanahu wa ta'ala tutaase shaytaani atutaase okubeeranga tuva ku bintu Allah byasinga okwagala tuva ku misomo teri kigenda kututaasa yaumul qiyama nga kuyitiriza kubeeranga tusaba Allah tuwe ebirungi tetusobola kufuna birungi ebyo nga tetumaze kugenda kunoonya birungi ebyo tubijja tetujja kufuna birungi ebyo muddu wa Allah bino ebigambo bannaye munansonyiwa leero njogedde ebigambo bingi naye waliwo embeera gye tulina comedy tusussizza okulaba comedy abamu tugamba nti nno tulaba comedy kutwejjako nnaku wallahi nedda tetulaba comedy kutujjako nnaku nedda ennaku ajijjawo ya Allah subhanahu wa ta'ala duna ghairi شوفوا الله سبحانه وتعالى أقام أنتن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب أبفي kukujjukirako Allah subhanahu wa ta'ala n'okumuwagerako emitima gyaffe si kwe gitebenkerera neffe tunoonya comedy tujjayo ka comedy kamu tujjayo kali comedy mulimu okuvuma obusiraamu mulimu okuvuma okujeregerera neffe tuzzawo ne tuseka wallahi najeregwa obusiraamu ne tudda ku comedy ne tuseka naga bannange fe bino tusaga mu busaazi bitu byaffe bya comedy kusasa mbusasa abantu ku dini ya Allah gye musasiza abantu kyovala abali abasajja bali bava mu lutalo bagane bajerega Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be Nogamba nti nabo batitizi basigale eyo fetufene tujja ku front ne tulwana bo babeereyo bokka Allah subhanahu wa ta'ala nasa aya taqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un tiku Allah subhanahu wa ta'ala no bonero bwene nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gumbadde mu kiregerera la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum abaffi la ta'tadhiru temuwa excuse yonna qad kafartum ba'da imanikum mazo okuva mu Busilaamu Allah subhanahu wa ta'ala mazo bajja mu Busilaamu bwe subadduwa Allah subhanahu wa ta'ala tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atutebenkeze ku kkuba eggolokofu kubanga tutateere ku kkuba eggolokofu eyo Musiraamu kijja kuba kinyiiza nnyo kigenda kukola bubi nnyo kiringanga wallahi omuntu akutte emmere n'agisuula mu kaseera ng'emmere nnyingi bw'atuuka mu njala n'ajjukira emmere gye yasuula buli we tunaatuuka mu kifo
ekyobutamanya nga toyinaawo ka wifi toyinaako data toyinaako ki naye ng'oyagala kumanya bannange eswala y'omu lugendo ngisaala ntya wallahi nga togimanyi eswala y'omu lugendo ngisaala ntya tomanyi swala y'omu lugendo weesaalibwa nti abaffe singa omuntu asiramuka biki byalina okukola nga tobimanyi singa omwana azaalibwa akiika bagimusayira batya nga tomanyi baseeka tebaliiwo singa omuntu afa biki ebimukolwako nga tobimanyi baseeka bulijjo babisomesa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwekwasa ki mu maaso ge nti abamanyi tebaaliwo abamanyi wallahi baaliwo ne bafawe ne bajja ne batuyigiriza twagaana okubeera nga tusoma ebintu ebyo lwaki twayitanga ku posti zino bannange ze mulaba ku Facebook bannange abasajja balina ba Sheikh Menke Bilali Philips baani bangi baleeta emisomo mingi nnyo kama tunayekwasa nti nno ate munnange emisomo gye bateerako gyabasomesa abawarabu tetulutegeera wallahi abasomesa oluganda bangi ab'olusoga gye bali ab'olunyankole gye bali abalukiga gye bali ab'oluzungu kale tugambe ab'olukiga tebali naye ab'oluzungu lwotegeera nabo gye bali tugenda kwekwasa ki mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala muddu wa Allah ugwe andaba ampuliriza tugenda kwekwasa ki tuli mu mayumba abamu tuli mu mayumba g'abawarabu gye tukolera tuli mu mawuzi mwe tukolera tuli mu kimwe tukolera bambaga nti batukkiriza kukwata masimu ki ekikuvaako okugula bluetooth yo n'ebeeranga bwano bwe wati mu matu nojjayo bluetooth yo nogisa ku kutubot nossaako no downloading omusomo ku wifi ebaako yotandika okuwuliza nga bw'okola ebibyo muntu wa Allah kitujjako ki tewali so muntu wa Allah kyenkukubiriza wenna ali wano to scrollinga omusiraamu wallahi yali mukyala yajja naŋŋamba musiraamu nafunye obuzibu nga buzibu ki ndi lwaki buli wentuuka ku bintu bino ebyogera ku busiraamu saagala kubiwuliriza okusaala saagala kusaala okusiiba saagala kusiiba n'agamba nti nno seeka nsaba ompe ku magezi nemugamba nti ebintu ebyo bitutuukako lwaki sheitaani tuba tugisembeza tuba tugifundidde nnyo mikwano gyaffe tutunulire bantu ki be tuwangaaliramu tutunulire emikwano ki gye tulina tutunulire baana ki be abaana baffe bawangaala baani tutunulire emirimu ki gye twagala okukola kyovala twabadde mu daily reminder series twabadde mu daily reminder series video gye tusembyeyo okukola mu daily reminder series ekwatagana ku nkwatagana y'amaaso gaffe n'amatu muddu wa Allah guba mutima n'amaaso abasinga obungi tuli balabi nnyo twagala nnyo ebintu ebyekwatagana ku buseegu wallahi billah emitima gyaffe tegijja kutebenkera nga tuvudde ku buseegu ebintu ebyo abantu babyagala nnyo 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 ebirimu ebintu by'okwambula abantu hatta abantu batuuka n'okubasanga nga geemu gy'ayagala geemu yakwambula mukyala intaha al amr ayagala geemu yakwambula mukyala bino ebyobusiraamu tebimukwatako ebintu ebyo buli woobeera ne flashback seezo nga flashback ekujjira nti omukyala oli yabadde yeyambudde ng'oddayo ng'onyiga ng'osaakinga bw'osaakinga noga ate ka ndabyeyakapya tojja kuvaawo awo eswala bajja kujaziina bagikime bagisale bagimalirize ng'oli awo ogisaale ng'eyingidde mu swala endala okusiiba ojja kusiibulukuka olw'okukola ezambi saddaaka tojja kuwaayo ssente z'okujjako ojja ziwaayo mu ebyo bya haramu tulina mube omwenge waliwo emyenge waliwo bakyala waliwo bino okufulumamu outings ezitalina makulu so muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna bye tuliko byaki lwaki twejaajamya tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tuli baddu ba Allah bayagala Allah tulungamye Allah ayagala ffe tulungamye naye lwaki ffe tetwagala kulungama kubanga emitima gyaffe edduniya eno etumazeemu tukulembeza ssente nabbi gwe yagamba in utiya radiya wa in lam yuti sakhita ta'isa wantakasa idha shika falan taqasha so muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala
bannange mbasaba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah wabati yalikuwa mukisa gwa kutula mu kirasi esomesa Busilaamu Musiraamu nosanga ekintu ku Facebook oba WhatsApp yitiriza okulaba nga ekintu ekyo kisoma kiwa obudde babanu Israel oba the Jews abaju abali ku mulembe gwa Nabbi Musa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti nno Allah yabagerera obuuzi ne babula nedda Allah yagamba mu Quran falamma zaghu webamala okubula ne baagala obubuzi bwabwe balimu azagha Allahu qulubahum Allah subhanahu wa ta'ala naye yababuliza ddala شوف لهم حديث يري من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ndio muntu yenasi ngafuluma ngagenze kunonya ilimu ne webanzi bwetya Allah subhanahu wa ta'ala jimwanguyiza najifunanga bwajagala tebeleza Imam al-Bukhari yawandika hadithi nyingi Imam Muslim Imam Tirmidhi Imam Nasai ibn Majah bawandika hadithi nyingi Imam al-Mizzi bawandika hadithi nyingi nyoze bawandika bitabo byabwe Lwaki zalimu obuzibu okuzifuna naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvanyuma lw'okubeera nga bakwate ekkubo eryo Allah yalibanguyiza lwaki ogamba nti swala nzibu lwaki ogamba nti okuva ku zambi kizibu kubanga tonnabakwata kkubo likivaako ne bw'onaakwata ekkubo eriva ku zambi lyo bwoliti tolina musomo gwa Busiraamu gw'ojja kuleka bw'onaakwata ekkubo nti no kati ngenda kusala swala mu jama ngenda kusala swala mu budde bwazo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanguyiza ate osalirako neza sunna ngenda kusiiba kati sunna Allah subhanahu wa ta'ala jazzi kwanguiza kubanga kubo jja kuboli kutte naye ensonga lwaki tetuwuliza video zino tetulaba audio zino kubanga tulina amazambi gaffe getukola amazambi ago getukola tetwagala mazambi ago kugavaako Naam mdu wa Allah subhanahu wa ta'ala ebintu tulabye bingi nnyo twogedde bingi nnyo tulabye ensonga nnyingi nnyo naye ensonga esinga obukulu mdu wa Allah omusiraamu yona wanaabuuza ekibuuzo omusiraamu tekikkirizibwa okwegomba omukulembeze atukulembere nga tukimanyi nti muntu atambuza fitina mu nsi kuba oyo gwayogeddeko muyimbi mu nnyimba ze mulimu n'ez'obwononefu biki so atambuza obwononefu nga naam ebibuuzo byonna ebyo bikwatagana ku mukulembeze nze sijja byogera ku politics lwaki bw'oba oyagala okumanya ansa y'ebibuuzo byonna wallahi tolina wejja kusanga ansa eyo okujjako tugende mu misomo gy'abawalimu abakulu bayimaamu bangi tulinayo bayimaamu Kyeyune tulinayo baseeka kiti tulinayo baseeka Kaluuma tulina abamanyi bangi nnyo batusomesa Obusiraamu ku Facebook okwo naye singa tunaawuliriza emisomo egyo mu butuufu baseeka Umar Siddiq Ndawula waliwo bathira videos ze baleeta eza Seeka Abdul Karimu yafa Seeka Sekimpi baseeka abasooka okufa bazireeta ne babikomyawo okuddamu ebibuuzo okukola ki muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ekibuuzo ekibuuzibwa nga ansa emanyikiddwa bannange tuconcentrating ku misomo gy'Obusiraamu nze ye point yange let us concentrate on Islamic preachings and teachings tuconcentrating awo Allah subhanahu wa ta'ala agenda tumalira ebizibu byaffe bingi naye tetusanga posts Abasiraamu ze bapostinga omwana n'apostinga nga ali mu kagoye kamukutta olw'okuba kava eno ku mutwe yeesibye akakaya paka wansi kamukutte banne ne bagamba masha Allah yambadde hijab lwaki gwogamba lwaki omuntu ayambadde olugoye olumukutte ogamba nti omuntu agamba nti hijab lwaki tayagala kusoma Busiraamu ogamba lwaki omuntu eyekubisiza ekifaananyi ne girlfriend nga amukutte tannaba kumuwasa omuntu agamba masha Allah nice couple nga tannaba kumuwasa agamba nti masha Allah kubanga tannaba kusoma Busiraamu ekitawaanya ffenna ebyobukulembeze ebiriwo ebyaki byonna ebizibu bye tusanga mu Busiraamu tetunnasoma Busiraamu bwaffe tetubumanyi
tutuule wansi tusome Busilaamu. Seeka kiti ekintu ekyakyogera nnyo mu bintu seeka kiti Burhani kiti byasinga okusomesa ennyo wallahi mulimu ekyokusoma Busilaamu. Mwe ebiri bannaye gye twagala kubisoma bwe tubituuka ka wallahi seka asooka natunula bwatu ku budde naga omusomo gwa ddakiika 2 nga ndi awo mpuliriza nedda wallahi nasanga comedy files nga ya ddakiika 5 n'atuulawo naseka netusanga firimu movies action movies netusanga obukoreya netusanga obuchina netusanga obuki netukatuulako netukalaba nekagwa naye nga tetusobola kutuuka ku kigambo kyammanyi kya ddakiika 2 bameka mufe baleka mufe ababiwuliriza. So muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala twonoonye obudde bungi nnyo ku series. Omuntu n'alaba firimu ya 24 katundu n'alaba Prison Break katundu n'alaba movies katundu naye wallahi ne katuuka nti one minute series yataddeyo nankani ku swala n'agamba 1 minute series natunaseka mwasen anchimanya ajja kwogera ku bino n'akola ki na scrolling. Bannange tetugenda kufunamu tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire akkirize emirimu gyaffe era abeere nga atuggulirawo tusobole okubeera nga muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okubeera nti tusoma Obusiraamu bwaffe. Allah yawmul qiyama agenda kutuleeta atubuuze limadha fa'alta kadha wa kadha omugambe nali sinakumanya kama ayi Allah nzo kumanya tekwantuukako naye munnaye ate wayita kunnankaniyo no scrolling n'okajja n'okola boti naye wa scrolling kale ate wandi bitegedde otya abamu tulowooza tumanyi bannange teri mumanyi tetumanyi ffenna tukyali banafu nnyo. Omusajja tabi'i omu bamuyita Imam al-Mizzi rahimahullah yawandiika ekitabo kiyita Tuhfatul Ashraf naye yawandiika hadithi yaddamu hadithi eziri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim ne Nasa'i paka byawula ebitabo 11 naye ng'awandiika ebitabo ebyo ng'awandiika hadithi n'agamba nga ayagala kukuŋŋanya hadithi ezo zonna aziteeke mu kitabo kimu n'akiwandiika Tuhfatul Ashraf bima'rifati al-atraf ng'ayagala kumanya basi bantu baarawa hadithi ezo baawegera hadithi ezo naye ffe tugenda kwekwasa ki mu maaso ga Allah. Emisomo mingi ku Facebook bameka bannange tuli mu bufumbo abasinga obungi naye nga tulowooza tuli mu bufumbo tuli mu bwenzi lwaki tetwagala kusoma. Tuli mu bufumbo abamu batuuka ne ku ddaala ery'okuyita boyfriend wange nti boyfriend wange bba wange kiwedde buli kimu kyonna ng'abafumbo kye bakola nga balina okukikola. Ya subhanallah Allah tugenda kumudda abaddu ba Allah twenenye tudde ku kkubo lya Allah tulabe video ate tusabe Allah azituteremu omukisa tulabe audio tusabe Allah azituteremu omukisa. Teri agenda kuyamba mu ntaanayo teri agenda kuyamba mu kabuli okujjako gwe kennyini. Muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala tuli wano twagala nnyo ebyamasanyu tubyagala tubiwoomerwa bigunda tubyagala nnyo twagala nnyo kino kiri naye musajja omu tabi'in jalil bamuyita Malik bun Dinar yoyo Imam Abu Nu'aym al-Asbahani yamwogerako mu kitabo kye bayita Hilyatul Awliya. Imam al-Dhahabi yamwogerako mu kitabo kye bayita ya subhanallah kye bayita Siyaru A'lam an-Nubala. Bamwogerako mu Taqrib Tahdhib al-Kamal fi ma'rifat ar-rijal. Bamwogerako imam oyo yali musajja nga mukwasi nnyo akwata nnyo. Yali musajja nga musomi nnyo. Yali musajja nga ebintu ebyamasanyu abyerekereza. Yali musajja nga ebintu ebyamasanyu tebimumalaamu. Naye kikyatugamba yagamba nti nno kharaja ahlu dunya min ad-dunya
bannyini nsi bavudde mu